Honorable Tebandeke Sebo nkwaniriza buuza ku balabi baffe. Neyanza Sebo abalabi ba KTV mwenna mbalamusizaako mwebale gikererangako. Amina. Mugano wange wangi Sebo kozi chairperson bana b'abalwanyi. Yes Sebo. Sebo tukwaniriza buuza ku balabi baffe. Wewe Sebo. Bana Uganda mwenna abatulaba mwebale okuba ati nno mwekuumidde ku KTV okutwaliza mu bayita Kingdom Media. Mwebale okuba nti mugikeereddeko kale n'olwekyo omuyinza katusobozesa okuba nga tugenda kwogera ebiyamba eggwanga lyaffe Uganda. Amina. Kale olunaku lwaleero lwakadde nti tuba nakatonotono tugenda kutunulira nnyo ku teeka eryayisiddwa erya protection of sovereignty kati eri act yavudde biiru tenafuuka act bwe banagiteekako omukono kati ekyali biiru tukyalinayo kakyansi k'okukyusa awo wennyini woogenda okutandikira kozi tujja kutunulirako ne kukulayira kwa president enteekateeka nga bwe ziri n'okulayira okw'ababaka abalondeddwa n'abalala bonna wakadde wekanaabaawo akatonotono batuyisirizayo ne ka supplementary mwebale nnyo Ssebo abalala tweyagula naye oyo muyisaayisa ezammwe ate ngenza okutunulatunulamu nga siziraba ezaayise tezaabadde ezaffe ezisinga zaayise zigenda mu malwaliro zigenda mu security police zigenda okusasula areas ez'abasomesa abasawo mu ggwanga lyonna ababadde babanja ez'abalondesa n'endala ezaayise nga tetuzitegeera ze zatyaka atyaka shuga ezo ezabaddeko ebibuuzo bingi mwakajiwa biliyoni 6 tekolangayo wadde kasukaali kampani ziringa 3 mu Uganda ezituwa kamunguluzi ate nga ne government tetuwa answer atyaka shuga roko ne zirinya actually lubowa n'eyeri ey'eggundi eno ey'emwa okuyigiriza okutraininga bana Uganda okunywa kaawa so kampuni ezo sente ezo ziyita tugezaako nnyo okubuuza akajojijoji w'ebibuuzo tunnyonnyolwe obwo obuyinza bwonna busigala bwa government executive so zirimu amatankani naye ng'ezaayise tekuli wadde sente n'emu yatebandeke ekebeere parliament ku mulundi guno terinaako temwafunyeeyo so ku kyebbago ebbago bwe limala okuyisibwa mu nnyingo namba 91 liweebwa ennaku 30 president okubeera ng'ateeseeko omukono mwezi ennaku 30 kiraaka alina okwarenjinga minutes zonna n'okuli arranging okuliwandiika mu kikugu n'olulimi olusaanidde paraphrasing na biki then n'aliweereza president nassaako ki naye president bw'alifuna bw'abeeramu nekyeyeekengedde ng'alaba tekisaanye asobola okulikomyawo mu parliament mu nnaku ezitasukka 30 kaakati awo ewali technicalities ze twabadde tubuuza nti ebbago lino kituufu lyayise naye nga mulimu ebirumira bingi emiwaatwa mingi era bwe linaafuna bannayuganda abakyalowooza obulungi nga bwe nabalabye babadde vigilant bwe ligenda mu court it will not pass the test of the law akubanga ekisooka nange kennyini nabadde n'ebibuuzo bingi naye speaker yazze nga alinga z'okusamba ekicuba ku mulundi guno nga takkiriza kubuuza takkiriza kunnyonnyola bw'obuuza government ate yaddamu kwegamba yabadde part of the debate ate n'ateekinga side ekivoola nakyo amateeka aga proceedings kubanga speaker talina ku debatinga kaakati ebibuuzo wabaddewo ensonga nyingi. 1 ebbago lino parliament eriyise ekisanja kiggwako we tunaatuukira ku nnaku z'omwezi 23 eno parliament enaaba ekoze etya so president we tunaatuukira nga 11 ssaawa 6 ogw'ekiro naye eno government enaaba ekoze eki so senga zituuka ezo ennaku nga tanaliteekako mukono oba nga ayagala okulikomyawo anaalikomyawo wa kubanga eno parliament enaaba eweddeko bw'eba ekulozinga bizinesi zonna eziba zisigaddewo ziri overtaken by event zikoma awo zifa awo wembuuliza etteeka kati awo liba lya kikuggu
Parliament eri eyo12 ekkirizibwa okutandikira ku kikugu kyammwe oba eddamu bupya. Baba balina kulireeta buto ne balyanjula buto. Kati awo liba lifudde. Then assuming president ono talisaako mukono. Senga tubadde tulina face ndala ya president. Nga mugoba nsonga kati ye president wa Uganda agenda okulayira. Naye ng'eno government yeriyisiza yeryetaaga. By 11th guno omwezi gwennyini bw'abanga tanalisaako mukono nalyo liba lifudde. Kubanga tetumanyi oba government empya ejja kuba eryetaaga oba teryetaaga. Jasirino nti we are putting old wine in a new bottle. Naye nga embeera esigala. So olaba nti ebikontana n'amateeka bingi. Ekyokubiri etteeka lino lyabadde lya bbago lya government. Ebbago eriva mu government lisibuka mu executive oba cabinet. President yakulira executive era ye originality of such a bill era yes government ye sponsor. Kakati lino lyo we lyaleetebwa ku floor ya parliament mu kibuggwe kyalyo ne mu kontana ne semateeka n'ennono n'obuwangwa na buli kimu n'ebirowoozo by'Abannayuganda twali tumanyi livudde mu executive nga balikanyizaako walaba president ng'avaayo n'alyegaana. Kakati bw'amala okulyegaana twasigaza amabaga 2. Yalyegaana yagamba bye balyogereramu si bye yawaayo. Ati awo boolyegaana kubanga ekikola etteeka lino content not the title and the name naye content. So wewegaana content oba olyegaana. Ebirimu siri eryange lye nabawa siri erino lye mukubiramu olwali lye mubalaatiramu. Etteeka lye nabawa lyali lyogera ku Mwalimu Julius Nyerere engeri gye yazimbamu independence mu Tanzania. Kakati ono Kiryowa Kiwanuka bw'aleeta ebbago lino ne tumalawo Bannayuganda ne bamala okulikubaganyako ebirowoozo ne bawuteekamu input yaabwe baagala ne byabatayagala. President n'alyegaana. Kitegeeza nalyo lyali lifudde. Eddala etteeka epya president lyayogerako yali ate alina kuddamu buzi kufuna minisita mulala nga bwe yakoze. Kubanga obuyinza buli obwali libaali wa Kayindo Tafiri minister wa internal affairs. Kati ate ku fulo David Muhoozi presenting. That one is Okanda collective responsibility. Nate bwe tutuuka mu mateeka agaddukanya entula za parliament. Custodian w'ebbago yalina okwapiyaringa mu committee. Kayindo Tafiri teyalabikako. Kakati ekyo nakyo kikontana n'amateeka n'ennono. Then president bw'amala okujja obuyinza ku Kiryowa Kiwanuka n'abaali baddukanya lino ebbago. Mu bbago lye epya lyagamba lyali amanyi obuyinza yabuwa Amison Obuwa. Amison Obuwa muteeka epya lye baamukwasa teyalabikako ku fulo ya parliament okuddamu okulyanjula newankubadde Munyonyo teyalabikayo. Kakati era ono Kiryowa Kiwanuka yaddamu era n'akukusa. Simanyi oba yabijja kwa Amison Obuwa. But where they delegate, you don't have powers to delegate. A delegate does not delegate. Kakati olabira ddala nga byabaddemu ki vulugu. Then mwabaddemu obuzibu mu kulwanagana wakati mu kuwanyisaganya ebirowoozo. Etteeka baliisiza by duress and undue influence, threatening. Munyonyo wennyini ababaka tebakkirizibwa kuteesa. Era baasitula byonna amendments ennongosereza za Kiryowa Kiwanuka nga Attorney General ze batuleetedde mu parliament. Era walabyewo nti minority reports zabadde nnyingi because members bano tebaaba wabudde kutuula eri wamu bakubaganye ebirowoozo ku bbago lino ne kuteeka okulaba nga bafuna harmony. So mulimu ebirumira bingi. Olaba nti ne mu parliament tetwateesezza okulikubaganyako ebirowoozo. Presentinga main report okuyisa etteeka nga temuteeseza anti basuspendinza amateeka era yensonga lwaki twagenze nga mugakubako obululu. Abagamba aliyitenga bwe liri nga tetuteeseza beba NRM bazzeeko kusamba kicuba era ku makya baba tukweseeko bonna. Nze natuuse ku parliament saawa zabaddenga nabadde ku TVM nentuuka nnya kitundu nga twetegese tutuuke mu babaka bannaffe tukwate omu ku omu mubakuyege tubadilutingemu biri eri empiso gye babadde babakubye tubanyonyole obwetaavu lwaki etteeka lino tetulyetaaga naye nga tetubalaba bonna nga babatambuzanga miyembe mu kisero olwamaze ne babayiwa mulundi gumu saawa ey'omunaana tikale mugende
mukole ekintu nga bwe tubagambye era bakomyewo ng'olaba bassa kimu ababaka 280 bonna nga bagamba aliyite nga tetuteesezza kakati gweomubaka wa paalamenti luyale oyinza kyogamba Amison Obuwa Kiryowa Kiwanuka ne David Muhozi be babadde n'emitwe gy'ababaka 280 and some of these ex-officials kibiki omuntu alina interest ne president ya dissolve the cabinet anche ngamba kibiki ate cabinet yemu yabadde appearing kibiki bo kutuula ne begeyamu ate mmwe ne mutatuula ne mutegeyamu obuzibu buli ludda naffe twatudde naye era olaba nti wadde twatudde twasigadde buli omu akozesa omutwe gwe naye bano tebatudde as in discussion kuteeka bo babayise lumu kuba babayise saawa 3:30 kakati kyongambye etteeka eririna clauses 30 ku saawa 3:30 okutuuka ku saawa 7 we bajjidde bali emmere tugende mu parliament babadde bamaze okulyeka ennenyanga obuwaayiro bwonna obwo babutankudde ne rules of procedure nga ngende wa muganda wange oli buzibu buli ludda wa mu tteeka lino so etteeka lino ekisooka kodo actually government eno kuba ye yali terigonda ngalo etteeka kodo lya mutima mubi teryagaliza lyansaalwa lya nugu kubanga lwaki mulitunuliza nnyo ssente zokka anti kati lwaki nkola ebyo description eyo yonna ngikola nti kati Katonda yatuyambye bajjajjaffe batugambanga nti eteranga netonya netulaba ensiisira bwe zikola ki naye n'akugoba tabulako kyakusuuza etteeka lino omutima gwe lyajjiramu nga likwata noono muganda wange owabazirwanako naawe owa midiya nga likukwata Bishop Kiganda limukwata Mama Fina limukwata ali mu Katale Mutaasa Kafero Mugezi limukwata n'abalala bonna n'ab'ebbaale nga libakwata era lyalirize kukwatirayo Kyagulanyi ebweru afuuke mugwirwa ne balongoosaamu kaakati olw'okuba balabanga ekikwata Kyagulanyi ekiri ali eka kyekiri atabaala noono kijjamulya ne pulezidenti yennyini bw'anaafuluma abweru w'eggwanga afuuka mugwirwa asizinga okubeera president kitegeeza can even be overthrown ne bambasada ne bagamba wane pesa tunyize eki eryo ne tuli basuuza kati Munnayuganda ne bw'ofuluma ne bw'ovuga kagaaliko n'ogenda wali entoloko oba emalaba oba wane Mutukula osigala oli Munnayuganda ekiri mu ssemateeka ekyo ne tukibasuuza then bino ebitongole ebirala byonna twabibasuuziza ne tubibajjamu kakati ne basigaza omutima gumu kyova olaba bano abeenaabemu bazze kusamba gwa kicuba just kukiliyaringa tewalina dimulasi tewalina pasi etteeka liri political kati nze ekyo kyekisinga okunnuma nti Uganda marathon politics season to season talina gyatutwala ate twandibadde tukyusa obwongo tutandika okuweereza eggwanga lyaffe not serving government kugambye nga 12 senga abadde president mulala nga akalu tebakagiragira government ebadde evuddeko kati gwe bw'okola etteeka ng'okolera government nga tokoledde bannayuganda mwe ababaka b'NRM babasindika kukola mateeka ku lwa bannayuganda bannayuganda abajja ku parliament ebibiina ebisuka 200 n'abantu sekinoomu ne interreligious council nagira abagenzikiririzaamu mwe muli abasumba abantwala etteeka baaligaana Bank of Uganda naye mwe ne muvaayo actually tebagamba nti bwe mukola ku byaffe biri mu biyise baaligaana genuinely mu mutima omulungi ne balisuspendiga kakati neebuuza nga bwe tugende wono etteeka lino baliyisirizaani omwana omuto yaligaana nkuba kyeyo yaligaana ow'akatale yaligaana ow'ekigaali yaligaana abasuubuzi baligaana bannaddiini baligaana ba ashazi baligaana abasamize baligaana kab'obuwangwa baligaana kakati mwaliyisiriza baani lijunaani so lijuna muntu atya lizze kukwata oyo avuganya government kakati yoyo foreigner actually ne mu interpretation foreigner kati bakijje ku butuuze bakijje ku muntu oba azaalibwawo oba atuulawa ne bagamba yoyo atali Munnayuganda nga facilitating ebyobufuzi naye bw'obanga toli Munnayuganda ne bw'ojja wano n'ozimba amaka nobba ettaka n'okola amakolero n'onyagulula eggwanga kasita obanga toli munnabyabufuzi etteeka kodo kakati ligamba mukole ebyammwe byonna naye entebe yange temugikwatako lyetteeka lino
kibiki ekiri mu tteeka eryo nga tokwata ku ntebe ya mukulu nga bannabyafuzi abalala nga bwannyonnyodde? Neyanzisa muganda wange muzzukulu wa Namwama, weebale kuba nti onkyazizza n'omulangira Tebandeke. Kituufu ekyo? Nga sinaba kwogera ku nsonga ya tteeka kansabe mpiseewo kano mu ddakiika ng'emu n'ekitundu. Nze Ssemanda Vincent akulira abaana b'abalwanyi, deputy waakulira abaana b'abalwanyi mu Central Region oba mu Buganda Region. Kempisaawo ke kaliwa abaana b'abalwanyi mwenna mu Uganda ne mu Buganda tulina enteekateeka ey'okulabika nti enkulaakulana yaffe twongera okugisitula, era nga mu kyo Harambee Union wansi wa United Children of Armed Forces yakoze omukago ne Microfinance Support Center. Kino kigenda kubanga kiyamba omwana w'omulwanyi gwe ali mu Buganda. Ojja kisembyayo? Nja kisembyayo. Tusooke tugende wano, ojja divertinga abalabi bange balowooze nti tuli kubya. Badde nzija maye omulangira ayogedde ebintu bingi ne mpuliramu ennaku entono ennyo nti mu butuufu okusinziira ku byabadde mu tteeka, otunulira eggwanga lyaffe nga likyayinza okwongera okufuna obutabanguko. Kuba kati nze kyendaba nti ku mulangira Tebandeke ekyasinze omuluma kwe kuba nti bannabyabufuzi bateekeddwako akazito mu tteeka eryo. Naye ng'ate kirungi nga munnayuganda nsobola okisanyukira, kubanga bw'otunuulira ensi ezibadde open ennyo bannabyabufuzi nga balina eddembe ejjitirivu, ensi ezo tezikyayimiridde. Nga bw'otunulira Somalia teriwo, bw'otunulira Libya eriwa, bw'otunulira Sudan eriwa. Kati bw'otunuulira bw'ofuna ebyokulabirako ebifaanana ng'ebyo, weeraliikiramu naddala nga nze omwana w'abalwanyi nti eggwanga lyaffe eri abantu abalyagaliza okudda mu mbeera eyayiribayiriba. Kubanga bwe kiba nti kino kutangira munnabyabufuzi, ate abamu ne kiba nti kyabalumye nnyo, kiba kitegeeza nti tulinamuko embeera eyinza okuba obaolyawo nga yandize mu maaso ne tunyigirizibwa. Ate bw'otunula kati naddala mu mbeera gye tuyisemu wano mu biseera by'okulonda, ng'olaba nti waliwo ebigambo kale bibadde biteŋŋana mu bo bennyini ab'opposition nti bo balina ne ssente ze bafuna tebazannyirwako nga zivaawa mu mawanga g'ebweru. Kye sijja kakasa nnyo kuba tewali yali andaze ku kiwandiiko nti yali receiving ku ssente. Kituyamba okuba nti eggwanga lyaffe lisigaza emirembe nga bannabyabufuzi tebayingiza ssente za butabanguko wano. Era mu kyo kikyennyongera okwebaza gavumenti oba abaatudde ne bateesa ku kyetteeka lino nti bayambye omuntu wa wansi. Kubanga agambye nti Simaye Bakadaama n'abasamize baaligaanye, abanaddiini ne baligaana, naye ate baaweereddwa eddembe mu tteeka lino. Tetuganye wadde agambye nti etteeka lyani. Teriiko nnyini lyo lya ggwanga lyonna, lya buli muntu. Kale litunuddewa? Weritunudde kyategeeza kati kyagamba weritunudde etteeka weritunudde kuyamba munnayuganda kusigaza mirembe. Awo litunuddewo nnyo. Kuba njagala nkubuulire muzzukulu wa Namwama Kitunzi nti singa essaawa zino abavubuka bano ababadde batambula bagamba okulayira tekuliiyo, tekuliiyo, pulezidenti tasobola kulayira, bo byakomawo. Kakati babe nga kyeboogera kiteekeddwa mu bikolwa, nga si byabano byakakoola ke balya ne bakubwa, naye ne bibanga ddala bya siriyasi, ddala tuba tugenda kuzzaako ki. Walaba wano ekyaliwo 2-21. Katutandikire awo, katusooke tukole ku ssente katono nnyo, tugenda kukomawo mukulu Vincent amalirize, then tugendeko mu kulayira. Waliyo abaŋŋambi nti okulayira babakkiriza mulayira aba opposition, naye temugezaako okulonda leader of opposition. Muteekewo some obstacles. Kati omulemu katono tukoma mukulikeyo mukuumulamu okwo, tukyeyongerayo ne program yaffe ya Springboard. Tulina eddakiika ntono nnyo awo ezisigaddeyo,
tulaba ate nga tumaliriza nkozi aba audio notes tusaba producer ndoza mpa ku simu eyo abantu bange nabo bajja kusindikako endowooza zaabwe batusobole okumanya ebirowoozo byabwe ku bill ne kukulayira ebyo ebintu ebisinga okutambula so nga mwebalese bokutta sente za LC1 twagala bagenda kukwajja mutweraliikiriza abantu stampu bazisiba nga bigumba bya luzungu milioni za 5 bakusibako ekigumba ky'oluzungu ku ssomero oba ekikutiya I couldn't speak vernacular abachairman mubawonyeza stampu mu bulago batambula nazo batingangabali nakani kirungi nnyo ekyo mwebali mujjaka koonako wali katono obulungi obukirimu naye ndoza maliriza ne obwetengereze obwetengereze bwetaagibwa kyekyamazima nti bwe tubanga twasigaza eddembe lyaffe okwetengera mu bye tukola abateesezza beebazizza etteeka eryo katulinde president kyagenda okusalawo kuba president yalina okusalawo okwenkomeredde eri munnayuganda ku tteeka eryo newankubadde nti ba MP bakyadisikasinga nga omulangira bwali bawulira nga si bamativu ab'opposition naye kale munnayuganda agenda ganyulwamu naddala nga banaddiini tebaba bakutteko bakadaama tebaba batawanyiza naye waliyo kadaama aweza miliyoni 4 tomanya munange etteeka lino ezijja gye lyabadde lijjamu oba oliawo nga naye lyandi mulumbye ku mitwalo gy'ekyenda n'obukadde obusatu bwafuna sente ezo zisoboka miliyoni 4 bw'ozigabanyamu emyezi 12 zibeera emitwalo 33 ne sente ezigwamu kati eriyo kadaama ng'asasula mitwalo 8 mulimu n'abaakamu 2 kakati sente ezo bw'ozikuŋŋaanya omwaka zisuka mu 4 ne bagenda nazo tuveeyo mu kumaliriza kwange ku kyeteeka neebaza bwebaza ebye Somalia byakkanga ebye Sudan byakkanze nze kyesaagalira ddala mu ggwanga lyaffe Uganda banaye bannayuganda mwenna kino nkyogera nga ntunudde mu kamera mpulirira ddala nga kyesaagala kuddamu kulaba oba okuwulira ku yensasage mu ggwanga lyaffe Uganda yaffe erina okuba n'emirembe naye ekintu kyonna ekijja nga kitabangula Uganda banaye buli munnayuganda kikukwatako okukiziyiza tuleme kugamba nti ababaka bokka tubalekera obuvunaanyizibwa okubanga baziyiza ebintu ebimu ng'ebyo ababaka ba NRM kubanga agambye be baaganye etteeka era nakozesa ekigambo ekigamba nti basoose ne babateekako eyo ne bavaayo nga babriefinze mu Kasenge ogendayo ng'era ttiimu y'omupiira simanyi naye kyenjagala omulangira ategeere n'aba opposition abalala mwenna nti NRM yeri mu bukulembeze ate ekirala tulina enteekateeka z'omukulembeze w'eggwanga okuba nti agenda kulayira nga 12 kati baba nga ababaka b'NRM baatuuse leeti mu paalamenti oba oliawo babadde bali mu nteekateeka oba nga balina olukiiko okusobola okuba nga boogera ku biki ebirina okukolebwa mu kulayira kwa bajjidde mu time naye ojjukira ebyabalonzi naddala bano abalonda buliigiriigi buno obutonotono abalema biki omuntu abakwata n'abakwekanga ku shayini eyo ne babeereyo n'abaleeta ku tayimu kati tawa mwaganya balala kuba kuyega omulangira kyabadde ayogerako kino siwe kyabadde mulangira ebyokulonda mwabasuubiza kuba kuyega ntabanga avuganya kalangu yagenda okutuuka mu kulonda bino ebya pati ng'alabako omulonzi n'omu ekyo omulangira bwakisuubidde naye oba oliawo bambi nga sibe kyabadde nga enteekateeka zino ffenna zitukutteko nnyo kubanga naffe ng'abaana b'abalwanyi jo twabadde ne meeting ku Kampala Kingdom kati naffe omuntu bwatusanga ffenna babadde batraining abaana b'abalwanyi bakuba abantu kibooko naye nga ate olusi kyekikoze eki naye nga twabadde mu nteekateeka olw'okulayira kwa pulezidenti honorable eddakiika tusigaza ntono maliriza ku bbiiru then oluvannyuma otutwale mu kulayira waliwo abagamba temulayira abalala mulayire abalala temulonda loopu ekisooka ku bbago lino njagala okwebaza oludda oluwabula gavumenti ne bannayuganda bonna ku mulundi guno
twasazeewo olutalo lugenda kubeera intellectual where physique applies to Lukamu later. Yes. Naye kati tuli ku intellectual battle. Era subira bangi bazze Actually, the speaker commentinzeko nagamba we are used to you for going out. Nga bamanyi tugenda kola ki kufuluma. The war had to intensify within plenary. Akati ekyo nsubira kye tulino, that's the way to go. Era kye tugenda okutambuliramu. Abasajja bano much as opposition tetwasucceedinze kususpendingira ddala teeka lino nenze ndabanga eryasigadde ng'ekisasa salala kubanga bw'ogamba nti okugidde munnabyabufuzi actually foreigner gwe babadde beesibako ku mulundi guno tebamunnyonnyola lwa musaayi and ethnicity bamunnyonnyola due to political biasness nti foreigner yoyo yekajja ng'agenda sente ze kuziteeka mu kufandinga byabufuzi oyo ye foreigner atali munnauganda naye nga agenda kufandinga politics so olaba nti government yaffe eri inclined to politics only amaaso amalala gonna baagakuulamu basigaza maaso ga byabufuzi nti foreigner ne bwajja n'agoba abantu ku ttaka oyo tabeera foreigner ne bwajja n'ateeka kuno projekiti nga anyunyunta bannayuganda abasasula 10,000 oyo tabeera foreigner ne bwajja kuno ng'akola ebyembyoni ebirala byonna tabeera foreigner naye oyo yekajja nga facility so eteeka nalyo lyennyini lirimu ogutuli kubanga bw'onakkiriza kati nze ndi mwana wa wano ku kyaki senga kyaki eno efuna sente oba nenziyisiza mu kyaki eno n'aginkutulako otyo butanfandinga mu politics osobola okwawula politics ku nsimbi NRM be basinga okumansa sente naye kati baagala opposition basigale nga baavu nga tebalina na funding yonna naye n'ekyo weekiri kubanga political party organization act zirina obuyinza obufuna ensimbi ezo okuva ebweru w'eggwanga eno gye nkutese mateeka ennyingo namba 21 actually ekijjayo bulungi obuwaayiro bwonna negamba nti teri muntu yenna anaasosolwanga on matter on grounds of sex, race, color, ethnic origin, tribe, birth, creed or religion, social, economic standing, political opinion or disability. Kakati gwe ne political opinion yange naye otandise kunsosola. Freedom of suppression zasigadde nga ku side y'ebyobufuzi zonna ziri suppressed. Ekyo kye tulaba nti nakyo tekijja bayamba ekiseera bwe kinaaba kituuse nga gavumenti yakugenda kino ekiso ekitala kye bakozesezza nakyo kyekigenda obbalya kubanga eteeka ligidde walungi nga gavumenti eneetera ogenda eyinza obutagenda by organization but by first look negenda first look buli lwekyuka mubeeramu n'abakyuka ne babeera affected era ojja kwesanga abamu nga bali ku opposition nga nabo etteeka lino likola ki libakwata okubamyumyula so nze ndowooza ekiteeka kino mwakireetedde mu mutima omubi naye ogwo omutima omubi mugenda gukungula namwe gugenda kubaddira n'abamu mwagudde mu kalulu mugenda kutuuka wano mu 2-3 nga mwagala fandingi naye naawe ngeteeka likola ki likukwata abantu batambudde kitulutulu nga babajjeemu amaaso gaabwe tebasobola kulaba kirinakolebwa katana nnyo Honorable Tebandeke ekimukolimye kiki sikolima speaking reality kubanga abantu abakuliridde mu myaka bakolima gwe n'emyaka jango girabamu kolima gamba nti ekikolimo kyo tekiratuuka kwata tugende kukulayira mweteeseteese era ng'abaana b'abajaasi mwe mukwetegekedde mutya okulayira kwa jjajja mwami taata waffe President Yoweri Kaguta Museveni tukwetegekedde era ffe ng'abaana b'abalwanyi akuliddemu enteekateeka kano Lieutenant Kano Asiimwe mama waffe mama Majegere ekintu yali mu kivuga ne executive yonna sobola okuba tutuuka mu kulayira kwa jjajja mwami naye nga nze omundi musanyufu newankubadde nti Honorable Tebandeke mukolima kwagambye gavumenti eno egenda okugenda kwa gavumenti NRM Honorable Tebandeke tekugenda gendera mu bikolimo tigwakolimye nnyo tugende tukyaliwo kubanga njagala nkubulire nti NRM ekyakulembera Uganda
ebiseera byonna President Museveni bwana bavuddewo NRM ekyagenda mu maaso kubanga NRM kibiina kisobola okuleeta omuntu omulala yenna naddala nga ffe abaana b'abalwanyi kisobola okubaako omuntu gwe tugamba nti oyo kubanga bakitaffe baleeta eggwanga lino okulibawo eddembe nti tusobola okugamba omuntu yenna tesobola kumala gawaayo gavumenti yaffe egende bwetyo mukyo okulayira kwa jjajja mwami nze ndi musanyufu mukyo waliwo abaganda ekintu kye mutamanyi era olunakulayiro kanjogere ekyama kino ensi ekitegeere anaaba akiinako ekibuuzo okola okunoonyereza abantu balaba President Museveni okufuga emyaka egyo gyonna naye ekisinze okuleetera bannayuganda obuzibu butakola lisaaki butamanya bintu bikusike lisaaki eri awo waliwo lisaaki abantu gye beetaaga okukola gingamba akadde kampeddeko oyina eddakiika emu President Museveni okukulembera kwe eggwanga lino Uganda njagala mukitegere nti abaganda ffe twamuleeta era obukulembeze bwe lwaki ffe tumuleeta bwali mu kiraamo kya jjajjaffe Ssekabaka Daudi Chwa nti President Museveni gyali wadde erinnya lye teryatulwa nti Museveni naye mu kiraamo kye alinunula Buganda aliva Bunyolo nkozi muchwezi oyo muchwezi ate munyekitala kakati okulembera kwe kwonna tebalowooza nti no yeeyagaliza waliwo ekiri emabega waakyo kale n'olwekyo nga mmaliriza ku nsonga eyo bannayuganda ffenna tubeere basanyufu mu public holiday ng'ennaku z'omwezi 12 oyo public holiday ffenna tewali muntu agenda kukola kubanga tugenda mu kulayira kololo ffenna gye tulina okubeera okulayira kwa jjajja mwami nze ng'omuntu omu ndi musanyufu mukyo njagala okusaba bannayuganda actually ne government gana amagezi tubawa mawa temutusasulira obwetengereze bw'eggwanga buzimbibwa mitendera 3 economically that is building capacity to production you create utility resources zonna ze tulina gold mulekerawo kumubba obubbi mumwongereko value ebyennyanja mulekerawo kugobayo abavubi mubazimbe mu capacity ebibira bino bye tulina muleme bisaanyawo nakwegabanya mataka naye muteekewo ennambika policies ezikuumira mu Uganda ku ttaka libere productive obutale bw'ebyamaguzi kasooli waffe muleme kumutyobola kitiibwa agende Rwanda ku rice ne Kenya ate n'obutale mu bukugire that is building capacity in production kyekinazimba obwetengereze bweki actually gundi governor bank of Uganda yagamba any country without a reserve cannot be sovereign a reserve yali agamba maanyi ga nsimbi tunulira amaanyi g'essente zaffe katale k'ensi yonna sente emu ng'egula 3,600 bw'oba okyavuganye bw'obala emu n'ogiteeka wali wanu yisiring n'ogiteeka wali eno ina kubala 3,600 dola emu wali eno 3,600 we can't compete on the world market ekyo kyekitatanyiza obwetengereze bwaffe social sovereignty is in matters of humanity buntu bulamu natural laws of justice and nature ze tulina okusaamu ekitiibwa obuwangwa bwaffe n'ennono n'enzikiriza bye tulina okuzimbamu capacity eggwanga lijja kwetengerera ng'ebyo tubikoze then political sovereignty Semateeka wafona mulambika bulungi enyingo nambemu political sovereignty teyina na kwogerwako bingi that is people power and you cannot fight the people power abantu olina okubawa amaanyi beesalire waani n'abakulemberanga abakulembera atya nga bayita mu kalwa k'amazima n'obwenkanya the question is has Uganda ever had a peaceful, justifiable, free and fair election? Tetusobola kufuna bwetengereze obwetengereze muleka abantu beesalirewo mukole amendments mu kalulu mujama je mu kalulu bano bara disibera sisi abayimirira wali n'omugo nasonga langirira ono musaze mwabona bavemu gasi yatwale abantu basigale manje abebale ndairanga 15 ujja kubalwa kutano ku parliament tetugenda kola mikolo gya kujaguza tuli kulumbe tuli bubi tosobola kudigida kumbaga ya mufu ne bwoba okaba mu mpola mpole tugenda kubeera mu kusaba kw'okwebaza ku kigo ekitimbwa wa Father Musanji
ku Sunday nga 17 onobeera ye bwe tuvaawo tujja sembeza abagenyi baffe ewaka mbanyonyole waka pulani ey'ekisanja kyange kino ekyokubiri mwena bana baale mbaniriza ebyekololo ebyo mu twalaba Trump nga Biden gyali twalaba Biden nga gyali wa Trump nyizo binyonyola obukyamu ne mbagamba abanagenda ekololo tusookere baale ate ne bansibira wano ne bansalako Joseph banange weraba omujazi nga maliza mukulu Joseph mu second emu n'olwekyo mulangira webale naye ekigambo people power ekyo mukigenda empola wana Uganda tekinateba kutereera kiri mu nyingo sebe abaana b'abalwanyi nabadde maliriza n'akabaana b'abalwanyi kewangambye mwena okwetolola Uganda yonna tugenda kola operation ey'okuba nti fenna tubeera mu union okusobola okuba nga tuli mu bumu microfinance support center esobola okuba nga etuyamba kubanga President Museveni gye yatukwasiza okubanga abaana b'abalwanyi namwe mutegeera ebyabalwanya tosobola kujjawo maanyi g'abantu ekyo kiri mu mateeka